Nesinzo omukuba wakanya mutabani wa Museveni ogenda okwogera eri abantu agenda kwogera ki? Ayogera ki? Kwogera amazima bumulaba mutabani wa Museveni ayogera ki? In fact zenjagala bamuwe n'akazindalo bamutunuzeemu kamera pale okendo bamulabe bwabukuta. Our God have especially ebiseera ebisinga buli lwobeera eyo ng'oli mu nnaku, buli lwobeera ng'onyigirizibwa, njagala nnyo kimanye nti waliwo akifunamu era waliwo akiteekateeka ggwe okubeera ng'ozunga buzunzi, okubulwa ekyokulya, okubulwa ekyokwebikka, okubulwa ekigulira magalo eddiba. Ampuliriza kati akatambiko olaba kano ka Generaali Mulamba, era nga Generaali ono konvoyi gy'atambuliramu esinga ne konvoyi ezo z'omanyi ez'abakulembeze abamu abakulembera amawanga amalala agagagala okubeera nga gakulaakulana. Ono emmotoka ezimutambulirako alinako ne toyireti nnamba, naye nga amafuta gonna agakozesebwa ga muntu wa wansi, oyo anyigirizibwa, oyo ali mu nnaku ayaziirana ate nga tayambibwa basajja bano era nga tebamufaako abatambule mu bitiibwa. Ampuliriza ebigambo by'ogenda okuwulira, ebigambo by'ogenda okulaba si bye bya bulijjo. Nkusaba n'obuwombeefu bungi nnyo nga bw'eri enkola yaffe akatambi kano okantereko ekigalo olulyoka tusumulule nga buli munnayuganda yenna ali ku mukutu guno omaze okubeera ng'okamusindikira era akafuneko kopi era ategeera ebigenda mu maaso mu nsi ye nti si byangu ate tebigenda kubeera byangu paka nga tufunye enkyukakyuka. Nkugambye nti buli mbeera gy'olaba mu nsi Uganda eteekateekebwa abo ate bo okufunamu era bannayuganda gye bakoma okukaaba bo gye bakoma okubeera nga bafunamu. Kakati General Museveni amaze okubeera nga essoloti kimugwako, ono agudde ku kyokya. Ampuliriza ogenda kiraba nti bannayuganda bakooye amaziga, bakooye okukaaba, bakooye okunyigirizibwa. Omukyala eyafudde Vice President wa NUP mu bendobendo eryo Maserengeta, ampuliriza byamaze okubeera nga bivaayo, ogenda kutegeera kyekyamuviiriddeko okufa. Akatambi weekali naye ampuliriza ebigambo bya mpuna. Kakati nga bw'eri enkola yaffe nti tutambula n'omusajja nga Haji Miti omusomi w'edduwa Kayingo ku namba esembe 1515 kw'omukubirango ina ekizibu kyonna ate n'akusomera edduwa n'osobola okubeera ng'otereera. Nkugambye nti ku namba esembe 1515 bw'ofuna ekizibu mu bulamu gy'okoonako yokka nesobola okubeera ng'ekutaasa. Ono si wa majiini, si wa mayembe, si wa nsaasi, talina lubaale, akusomera dduwa. Enamba esembe 278 ya mukutu gwaffe guno. Era olunaku olwaleero ekimpaliriza okukola akatambi kano nti nina abantu bangi abansabye okubeera nga nkola akatambi kano. Ampuliriza ogenda kutegeera nti General Museveni ensi ya Uganda emukyaye ate ensi ya Uganda emyaka 4 gyagimazeemu yasinze okubeera nga akola ebikolobero ku bannayuganda. Kati wuliriza nga bw'eri enkola yaffe tusooka kulabisa tusimbudde bwe tuti mu katambi kano teweerabira teekako ekigalo otulokkalire olyoka owulirize ebigambo. Buganda mu byafaayo byayo mu myaka egisoba 1000 gye yabaddewo tennabaako na mukulembeze mubi gyeri asinga Yoweri Kaguta Museveni. Naye sentamu Museveni obukulembeze bwe bukyasinza okutta abantu mu byafaayo by'ensi eno mu Uganda. okutta kiringi ne bagamba amini yattanga. Genda okwata olupapula lwa gavumenti lokale bayita the new vision okuva mu 1996 Museveni lwe yajja okutuuka olwaleero olikodinga abantu abafudde nga maje ge gabasse. Kankumenyereyo abatono emukula mu biyumba by'eggaali ab'amagye aga gavumenti eno baayokya abantu nga balamu ne batyaba enku ku kiyumba ky'eggaali ne baziteekako ne bakikoleeza ne bakumako omuliro abantu ne bafiiramu abasukka 100. Teriyo mukulembeze yenna wano mu Uganda yali akulembedde eggwanga lino abantu 100 lwe baafa olunaku lumu ne kiwandiikibwa mu mawulire nti abantu 100 baafudde. Eyo vaayo twekalakasa mu kwekalakasa okwebugerere wano nga kabaka bamuganya okugenda ebugerere. Abantu abaafa mu Kampala basukka 8 oli mu lupapula lwa gavumenti ekyo tekirina ku mulembe gwa gavumenti yonna
kwe kyali kibadde nga bafa twekalakasa nga tulwanirira amabira kati maama amabira yeegatali ku gavumenti abantu abattibwa mu Kampala tobabala muwendo Kyagulanyi bwe bamusibira egindi eruwuuka abantu amagye ge batta mu Kampala basukka 10 si bokka omusajja omuduumizi w'amagye Peter Erweru yayingira mu lubiri lw'omusinga owalw'enzuululu ekaseese natta abantu okusinziira ku lupapula lwa gavumenti the new vision 151 nga tobaze bakazi na baana n'olwekyo njagala kugamba mu byafaayo bya Uganda tewaliwo ojja kusanga abantu 151 nga battiddwa buttibwa nga magye ga gavumenti oba nga battiddwa olw'okubanga gavumenti erina kyeyagala okunyigirizaawo so mu byafaayo by'eggwanga lino ntera nnyo kigamba abantu okumanya obungi bw'amagye Sekoko kwetudde ojja kubumanya nga Sekoko esituseewo obulungi oba bubi bwa Yoweri Kaguta Museveni eggwanga lino lijja kubumanya ng'avudde mu bukulembeze Idi Amin awe muuli abakijambiya bagamba nti bamutuma n'erinnya lya kijambiya tewaliwo bantu bali documented bawera 1,000 abaafa mu bukulembeze bwe tebaliiwo tewaliwo bantu bali documented bawera 50 nga baafa omulundi gutya gumu tebaliiwo naye wano olwaleero Umeme egenda deggalawo eddwaliro ly'Emulago nelijjako amasannyalaze National Water nga ya gavumenti egenda Emulago ku National Referral Hospital nejjako amazzi eyo ye Museveni ebingi ku Museveni ompitanga ne tubyogera nga avudde mu buyinza kubanga bingi tubiwandiise wansi mumukoleddeko akatabo n'abantu n'abafudde tubamanya amanya n'abasibiddwa tubamanya amanya abasinga obungi n'ababuze nga tebaliiko mayitire nabo tubamanya ampuliriza kano katandika butandisi Jana Museveni okutirimbula okusaanyaawo okutta bannayuganda ampuliriza guno yagufula mugano nga n'amawulire gye buvuddeko gamala okubeera nga galaga era ng'ebifaananyi byakubwa ng'abantu baalabako Mao ate ng'ali wakati mu kunyumyamu n'ekkoni bannayuganda nga beebuuza nti ate ekkoni eyatulumbulanga abantu koni yasalangako abantu emimwa koni yasalangako abantu emitwe koni eyattanga abantu n'abafumita ku biti ate ajja otti okukwatagana ne Mao mu 2006 ate nga Mao y'omu agambibwa nti y'omu ku baatembeeta emisango era ne gitwalibwa mu ICC okubeera nga bawabira omusajja amanyikiddwa nga Joseph Kony bannayuganda nga babuuza nti Mao essaawa zino ali mu kwejavaana ali mu kwetiribosa ali mu kuzanyira mu ddiro lya Jeno Museveni era nga y'omu obanga yawomya omutwe mu ky'okubeera nga ayagala mulemeza ku bannayuganda batuuka n'omuwalulira kaliba ate okubeera nga futubalako paka lwalifa ng'ali mu ntebe ya ggwanga Uganda ng'ateekawo okulonda omukulembeze ate mu paalamenti ekyafuuka ekisekererwa ekyafuuka ekiyumba eky'ebinyonyi ekyafuuka ekiyumba eky'okuttattana n'okusaanyawo erinnya erya Uganda kakati nno mu mbeera eyo nga bannayuganda bagamba nti omusajja ono obadi bungi bwazze akoze oba oliawo ne kiyinzika n'okubeera ng'omusajja ono Kony mbunga taliiyo obanga bw'abanga gy'ali mbunga yateekebwawo nga kabadi kakutirimbula na kusaanyawo bannayuganda abaali bataddewo resistance ez'okubeera nga balemesa oba okulwanyisa gavumenti ya Jeno Museveni okubeera nga eyimirirawo mu nsi Uganda kubanga njagala ojjukire nti omusajja Milton Obote yavaayo n'ategeeza nti Jeno Museveni ono si munnayuganda yadde n'omulundi n'ogumu ate naye kennyini alumiriza mu bigambo bye nti barelatives bange abasinga obungi bava mu ggwanga lya Tanzania ate ng'era ebigambo biranda ne byeyongerayo ng'obutambi bungi obuze bulaga nti Jeno Muhoozi ono bamuzayira mu ggwanga lya Tanzania kakati ate mu byonna nga Jeno Museveni yagenda okuyingira eggwanga Uganda nga Jeno Muhoozi muwere ddala kakati n'ebigambo ne bisigalaawo nga bannayuganda bagamba yandiba mu lukwe olw'okubeera nga yatirimbula bannayuganda ng'akozesa mu linnya erya Kony bingi byogeddwa bingi obitegedde era biwulidde ne bazatta nga bali ku likodi bonna obategedde kati njagala wuliriza akatambi kano ku mukyala eyafudde owa NUP Vice President Mbendobendo area Western Uganda olyoka oyongera okutegeera nti ebigambo byenze nkugamba nti bw'oba mugezi ate ng'oli wankyukakyuka ate ng'oli waddala ng'oyimirira ku mazima tosobola kubeera ng'osimattuka bw'oba teweebeereddeemu nnyo Jeno Museveni si musajja mwangu. Wanavaayo ne mbagamba nti omulimo gw'okutta Museveni yagwekwatira ye kuyeeba hobby. Western Uganda ogiraba ye wanti batasuubira muntu avaayo nga tayagala Museveni. Boba Museveni bakola obwakabaka bwabwe nti buli ava mu Western Uganda alina okuba nga ayagala bo. Tulaba nti fono batutulugunya ate batulugunyiza abo ne bakatagga. Kye basooka okubakola kugaana kuzzaawo obugabe bwabwe era buli lwoyogera ku bugabe abanyankola abaddala babwagala bukomewo
bano abeetwalayo obwetwazi bo bagamba mbo tebaagala bugabe kubeerawo, obugabe bwankole bo tebabwagala. Niyo n'omukyalo ono Maama Mugisha bo obugabe bwankole babwagala, ne bannaabo abanyankola abalala babwagala. Niyo olw'okuba nti bayingirwamu Ssaabatemu ne banne eyababbako ettaka okwekutula obwekutuzi nga kyabalanga kugaana kubaaniriza nga bazze mu Uganda nga balina ebizibu bwabwe bo bennyini bye beetuusaako, kuba bo bennyini bwe buzibu bwabwe. Omutuusa okutta Omuhutu nze tebiinawe binkwatirako, nze mba sinnabagambako butakkaanya. Kati bw'ojja ng'onoonya obubuddamu ne mbukumma nze tosobola ate kunnenya lwaki ennyimye obuddamu n'onteekako n'embeera embi. Lwaki temwesootinga? Akitegeera. Kati obusungu bwabayinako bungi. Obwo bwonna obusajja bumulabu eri tumwine bwabba ettaka eyo naye era baakaziika mu fuuti mmekaate. Ettaka ly'abanyankole ne kalireka. Babbi ettaka ly'abantu eyo obasanga bakoze zifaamuzi ku faamuzi nga abanyankola abaddala bali mu buyumba obutono bwe buti n'obubanja obutalina bwe buli. Ettaka lyabwe nga baalitwala. Bwatyo bwajja atumalawo ye bwatyo. Era mu Western Uganda Museveni y'omu ku bantu abadde nga mbu bafunayo obululu 10 ku 10 oba 99 ku 10 nga tewali mbu abantu bayambu nga tebaagala mukulembeze mulambo. Museveni abakoledde nnyo, naye bw'otuukayo n'otunuulira obwavu obuli ku banyankola abaddala olemwa n'ogamba ye ate bakamuwa batya nga nabo bali bubi. Bakamuwa batya nga nabo bali bubi. Awo Museveni waayaga buli avaayo okumulaga nti Museveni mukyamu mu byaddala nga tomwagala. Museveni kyaba alina solution yeji yakugjawo bulamu bwe, tewali kirala. Era bw'olaba beesesa naye mbu simanyi tugenda mu dialogue, simanyi tugenda n'avaayo nga mulamu. Baba ba agenti ba Museveni naawe. Simanyi wa DP yagenzeeyo, simanyi bamawo baateeseza ne Museveni kati baliwa. Tebali naye. Owa Jema yagenzeeyo n'ateesa ne Museveni baliwa. Dialogue tebali naye. iPod. UPC bwetuukayo tebali naye. Abasipi ba Lukyamuzo bagendayo tebali na musajja ne bamuwana ne mutabani we ne bamuwa omukazi. Sibye balimu. Bali mu bufumbo bwabwe nga beyombya bwe bayingira mu bisenge bwe begatta. Kati nno naye omukyala bw'ato naye bwagezi. Naye tetugenda kupowa ekyo nkikubu mpazi nga ffenna onaatumalawo bumazi. Abazira bangi abazze bafa, abantu bangi abazze bafa mu nfa ezitategeerekeka, mu nfa ez'omugwiro ng'ono alwadde katono ate munnaye n'azikirira. Naddala abantu abaddala, naddala abantu aboogera amazima, abantu abayimirira ku mazima, abayimirira ku magulu gaabwe abiri nga boogera ebyo ebiruma bannayuganda ate ne bagezaako n'okubeera nga bateekawo enkyukakyuka mu nsi yaffe nga bagyagaliza birungi byereere okulaba ng'ekula ate ng'ekulira ku mulamwa ogw'okubeera n'empisa n'obukkakkamu wamu n'amateeka. Kakati abasajja abali mu gavumenti nga bagamba nti ffe bino tetubyagala era tetubyagalangako kubanga ffe Uganda twajja kubeera nga tugiza amabega ne kugisiraanya ng'oyinza okugamba nti bannayuganda balina kye baabakola oba bannayuganda balina kye bababanja. Nzize nkolera obutambi era nga mbukulaga nti ankole kye kitundu General Museveni ekyamuboolerawo era ono ne bamugaana okubeera nga asinzira eyo okubeera nga ajja afutubbala ku bannayuganda. Saagala weerabire nti ono yeesimbawooko era mu bitundu bino eby'omwankole ono tebaamukombya yadde akalulu era nga amawulire galaga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo 2021 ono yamukuba akalulu mu Western Uganda n'enkoona n'enywa mu Buganda wamu Eastern ate ne Northern. Ono General Museveni nakugamba nti ba MP bali mu 2 Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ate be yafuna mu 2021. Kakati no mu mbeera eyo nga General Museveni amaze okubeera nga alaba nga twolekera akalulu ka 2026 nga Western Uganda yamaze okubeera nga esalawo okwegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ate ng'ono omukyala Ruth y'omu ku abo ababadde ab'omuzinzi ababadde ab'amaanyi abadde omukono ogwa ddyo ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu Western. Kakati ampuliriza ebigambo by'owulidde embeera toyinza kubeera ng'ogibuusabuusa yadde n'akatono nti wayinza okubeerawo okukuutiza mu kuzikirira kw'omukyalo ono ate yatuvudde ku maaso. Tumusabire Omukama Katonda amuwummuze mirembe era omwoyo gwe agulamuze kisa byasazeewo okubeera ng'ayimirira ku mazima okukolerera bannayuganda. Tetuli mwerabira era tuli mujjukiranga mu nsi empya. Kakati mu mbeera y'emu ng'omukyalo ono amaze okubeera ng'afa njagala ate nkutwale mu katambi kano olabe abantu General Museveni bayagala okubeera nga babeerawo era abantu ye abamweyagaza abantu
bamwesimisa batasobola na kubeera nga akwatako yadde okutakulako ng'abaagala babeere mu Uganda nga babuzaabuza nga bawuddisa n'okuteekawo zi diversion ezijja bannayuganda ku mulamwa ogw'okwenunula okwogera ebiruma abantu okubeera nga babeera ku nsonga ezo ez'ebyenjigiriza ez'amalwaliro ez'ebyennima badda mu kukolokota Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kubanga General Museveni bano baayagala era baayagala basigale mu nsi Uganda ng'ebonaabona ng'eggwawo nga bo bakola kimu kyakubuzaabuza bannansi ate ye n'asigala nga abakalakata nga bafutubaddeko era nga asitamye ku nsi yaabwe. Tasongwamu tagambwako tabuulirirwa ne bwemba mukaaku ne bafoolumi ageri bwembanga ekyo kyenguze eki Bobi Wine mpuliddeko tawabuulwa atakola ki baagala muwabula ki era obuzibu batubuulire bye baali bamuwabula tulabe oba birungi nnyo tubagoberere oba babikole bamusuule ye lwaki banenyamunenye nga bo tebabikozesa balina ekigambo kye batembeeta ekyokugamba nti bebembe ku batondawo people power uliriza era ekintu ekyo ffe tubagamba bebaali bagundi babayita batya nga beba brainstormers mastermind bebanga bebaali emabega w'okutondawo ekibiina obwongo bwonna nga bwali ku bo lwaki tebabukozesa okutondawo ekibiina ekyabwe nga kyamaanyi n'okusinga Nuupu kubanga Zanero bw'obanga gwe abadde ankoppera ebigezo bw'otankopera mba njiga mba nsobola okuyita kakati omwana akoppa tasobola kusinga ate abadde amukoppera oba kitegedde kintu ekyo kutegeera nze ndi wa Kasasi waliwo gwempe empapula zange nampandiikira omuntu oyo bw'avaawo kitegeeza mba sobola kuddamu kuyita okitegedde kakati bano abakulu be baali babbira mwami Kyagulanyi Kasasi ne bakola people power bamuveeko bakole ekyamaanyi kisinga people power kubanga be baali bennannyini be babwongo be bannannyini bwongo ndowooza kino kibamenyera bwereere oba kitegedde kibamenyera bwereere bamuleke tawabulwa tagambwako tasobya takola ki obwongo bwaye bwonna babukwate babuteeke ku mabbali bafune ekibiina ekipya babukiteekemu kijja kusinga Nuupu people power twagizimba ne Nuupu nekituzimba era lemu nekituwamba waliwo abadde ayogedde wano abadde Mbowa Chief Mbowa abadde spot on era lemu nekituwamba bandisobola kuzimba kintu namukaaku nawe mutulabo kizimba okujja kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu by'obukulembeze by'ensi yaffe Katonda yayanukula ssaala z'Abannayuganda yalaba amaziga ge bakaaba yalaba kwaziirana yalaba nnaku n'asalawo abawa omuntu agenda obbanunula n'asalawo abawa omuntu agenda obbayamba n'asalawo abawa omuntu agenda obbakulembera ate abatwale mu nsi empya era mu nsi ensuubize nti bano bonna abasajja baaliwo bano bonna abaami baaliwo naye nga babuzaabuza badyekadyeka nga baliwo okuzannyira mupiira ate nga bazanyisa magulu abiri nga bannayuganda bambi bakuumiddwa mu butamanya nga bannayuganda bakuumiddwa emmanju nga abasajja babalowoozesa nti bali ku bo kumbe bo bali ku byabwe era abasajja bano boolaba wano bagagga bavundu nga bali ku nsimbi ya muwi wa musolo ensimbi y'omuwi wa musolo gye balidde emyaka n'emyaka so nga bannayuganda tebakimanyi nti omusimbi ogubakamulwamu ate guweebwa abo abalowoozesa nti bali ku bo okuwanunula okubatwala mu nsi ensuubize kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yajja n'abakunamya bwe yajja n'abakuba mu ttooki bwe yajja n'abalabisa mu bufunze abasajja kwe kumukyawa paka ku mutima ogusemba wansi abasajja tebamwagala kubanga yalinnya mu luwombo yakyankalanya enteekateeka zaabwe ez'okubeera ku opposition ewedde emirimu kakati abasajja nga bano bajja kubeera ku opposition lubeerera na lubeerera kubanga Katambi mwakawulira era abatambula naffe mukaaku yennyini mu bigambo bye ng'ayogera nti ffe twali tumaze okubeera nga tweteekateeka wenaatuukira 2021 2026 nga tuli ku opposition ejjudde nga tuli ku opposition ennungi etandika okubeera ng'ekola emirimu gyayo mu butongole nga General Museveni ate bwe yali yabaseetingawo kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yajja kazaala ate mwana wattu n'akayiwa
era omuzannyo gwayika kakati no mu mbeera bwe busungu gy'emitaafu abasajja bano gye balina mu kifo ky'okulwanira abo bannayuganda be bagamba emyaka n'emyaka nti tuli kummwe ate badda mu kulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo alwanira omuntu w'ewansi era alina ne byakoze era ebirabibwako mu nsi Uganda kakati no mu mbeera yemu ng'alate nkuwummuzeemu nga nkutwala mu katambi era akwongedde okubeera nga kakanga ensi Uganda nga eggwanga erya Congo limaze okubeera nga lisalawo nti obubbi bwa Uganda obufere bwa Uganda obufere bwa gavumenti ya General Museveni tewabula omusajja omukadde tebayinza kubeera nga babuteeka mu ggwanga erya Congo babuzze mu Uganda era kino kikome era bamaze okubeera nga basalawo ekizimbe kya Uganda kiramba ekyazimbwa Idi Amin Dada abasajja bakikuye mu nsawo era bagenze nakyo bukolokolo lwa butasasula misolo soko uliza akatambi kano kugambye nti esoroti General Museveni ebigambo bikambwe ate nga mu mbeera yemu olina okubeera ng'otwala akaddeko okumanya omukyalo ono yafudde vice president wa NUP mu bendo eryo mu Western oba eryo mu Maserengeta yani abadde wankizo ki bigambo ki ebiyinza okubeera nga byamuviiriddeko akabasa okussa omukono ogusembayo nga teyeyagalidde kubeera nga asiibula nsi wuliriza akatambi kano okakase nti abasajja ba Uganda obufere bwabwe ababbi ba Uganda abali mu gavumenti tebakoma kubba Uganda yokka wano mu nsi basazeewo n'okubba ensi ate ezitwetoolodde. Amawulire ge tulina okuva ku muliraano wano munda mu ggwanga ereetebwa DR Congo gategeezezza nga ab'obuyinza mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kinshasa ekizimbe kya Uganda House boolekedde okukiggala essaawa yonna bakitadde ku notice bagamba nti abakulu abakiddukanya babanjiwa omusolo gwa mitwalo 40,000 ensimbi eza dola. Ab'obuyinza Congo nga bayita mu kakiiko akayitibwa Anti-Fraud Brigade kalwanyisa abatasasula musolo DR Congo bategeezezza nti ekizimbe bagenda kukiwamba Uganda House DR Congo kati okusinza ku getujja Congo bagamba nti KCC yeyo erudde ng'esaba abakulu bakuŋŋaanye ssente basasula omusolo nga tewali ti omusolo bagukuŋŋaanya okuva mu bapangisa abakolera ku kizimbe kino naye ate tebasasula musolo bakuŋŋaanya renti naye tebasasula musolo kakati Uganda ebanjiwa omusolo okuva 2019 22 paka 2023 kizimbe kiri mu kibuga Kinshasa bakiyita Uganda House Avenue number 17 Tomba Rubaye Kinshasa City ekizimbe kino yatuuliriza okufaanaganako n'ebirala byazimbibwa ku mulembe gwa Idi Amin yazimba biyitirivu kirabika nno omusajja ono ereyagala nnyo eggwanga Idi Amin mu myaka egy'ensanvu ye yakizimba oluvannyuma yafuuka commercial property gavumenti ya Uganda ng'era beepangisaako kaakati ne batandika okusolooza abantu naye ng'ate nti omusolo tegusasulibwa kati ge tulina ab'obuyinza KCCA Uganda tugenda kukitwala Anti-Fraud Brigade y'ekibuga ekiyitibwa Kinshasa bagamba Uganda House bajja kugisiizinga essaawa yonna nga bwe tubirengera bagambye nti Uganda House DR Congo eringa ebizimbe ebirala ebyagenda maaso n'okuleka nti bizimbibwa ku mulembe gwa Idi Amin Dada newankubadde nga yali ayogerwako okubeera nakyemalira era omubakulembeze abaali batiika ennyo okwetoola ensi yonna Uganda in particular yali atiika nnyo naye anti ate yafissawo akadde n'akola alina bye yakola Idi Amin Dada ebizimbe biyitibwa Uganda House byonna ku mulembe gwani Idi Amin Dada kati ajjukirwa nnyo Amin kino bagambye nti ekiri ekinsasha kyebaagala okubowa Idi Amin kati Amin ono atuuliriza ajjukirwa nnyo mu kugula yagula ettaka
n'azimba n'okulaba nti amaintaininga already assets ezaaliwo ez'eggwanga lino mu mawanga amalala. Yagenda ng'agula ettaka, gavumenti yagula ettaka mu mawanga ag'enjawulo. Ate ekisinga okwewunyisa nga tebagula wala, bagula mu kibuga wakati ekikulu eky'eggwanga. Amini n'atuma basajja be, mugende Kinsasha mugule ku street ennamu main street, tuteekewo ekizimbe ky'eggwanga Uganda House gyeri. Amini amakinga sure nti Uganda efuna ekizimbe e New York, Uganda House New York. Mulembe gwa Amini ogwo. Uganda House United Kingdom eri ku Trafalgar Square. Amin. Uganda House Nairobi eno gye babadde bateekera omuliro juzi mu kwekalakaasa. Byonna bya Amini bw'obuuza nti byani ebyo? Byonna bya Amini. Amini yateekera kwa eyali teyasoma. Amini yali ki? Eyali dictator, eyali nakyemalira. Byonna yabikola ki? Yabikola. Diplomatic properties endala ez'eggwanga Uganda eziri e Geneva, Switzerland, Brussels, Belgium, Nairobi, Kenya, Mogadishu, Somalia, Kinshasa, Congo. Ate ya making sure nti bibeera mu prime location, si mu ghetto. Prime location. Ebifo ddala ebiweesa Uganda ekitiibwa. Ne bateekako flaga z'eggwanga lino era ne bateekako ekigambo Uganda House. Byonna ku mulembe gwani Idi Amini Dada. Kaakati atuliriza ebirala tubiraba. Njagadde babule ku bizimbe ebyo bye bayita Uganda House, Bungereza, New York, Nairobi, Kenya, diplomatic embassies, Geneva, Brussels, Mogadishu, ekibuga ekiyitibwa Kinsasha. Mbategeeza nti eno commercial property eyafuuke kyafuuka kya bya busuubuzi era kibadde kigenda maaso n'okuleka nti kipangisibwako. Kati amawulire ge tulina okuva e Congo ab'obuyinza Kinsasha bagamba nti ekizimbe kimaze emyaka wagenda bakumpi era nga tekisasulwa musolo. Bawanjibwa emitwalo kumpi 40 n'ensimbi eza $, ezandibadde ziva mu musolo ogusoloozebwa ku kizimbe kino gubanjibwa. Kati bagamba nti essaawa yonna gavumenti ya Congo ejja kuba ekibowa oba obuyinza Kinsasha. Jjukira nti bino byonna bijjidde mu kaseera ng'eggwanga lino erya Uganda libanjibwa abasajja bayitibwa Abakongo nga gye bavuddeko omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi yavaayo n'ategeeza nti waliwo ensimbi ezasindikibwa e Congo ku ezo empitirivu ezigenda maaso n'okuba nti zibanjibwa eggwanga lino. Ajjukira nti kooti ya ICJ, International Court of Justice, yasengesa Uganda emisango egy'okugenda munda mu ggwanga erya Congo n'ekola effujjo n'ebba ebintu sayidi eyo omwali embaawo n'ebyobugagga ebirala. Era Uganda neeragirwa okusasula, ebadde esasula mpolampola ebbanja lyayo abasajja babayitibwa Abakongo. Kakati ng'oggyeko ekyokusasula mpolampola ebbanja libanjibwa eggwanga lino, kati ate owulidde nti n'ebyekizimbe ekya Uganda House byonna nga byateekebwawo eyaliko omukulembeze eggwanga lino Idi Amini Dada mu myaka 9 NB. Kati akusobola okukateeka mu bracket bw'oba oyagadde NB oba n'oteekawo NB na bino bikulu, mwagiyitanga na bino bikulu oba na bino byetegereze NB. Ebizimbe byonna byenkubuulidde ebyo ne properties yabikola mu myaka 9. Kati akusobola okukateekamu NB oba mu bracket oba NB na bino bikulu mu myaka 9 oba mu bracket n'oteekako mu myaka 9 mu bracket oba you underline emyaka 9 gyokka. Ebintu ebyakolebwa mu myaka 8 gyokka ku mulembe gwa Idi Amin Dada oba kale 9 kubanga gwe yali atambuza era gwe yali agenda okwera nga amalako abasajja mu myaka 40 gye bamaze mu ntebe nnene ey'eggwanga Uganda General Museveni ne banne babisaanyizaawo, naye ebintu bino bikyabalemye okwera nga bamalawo. Yabikola mu myaka 8 ku 9 naye bo mu myaka 4 batoba nabo balwana nabyo kubeera nga babisaanyaawo era kubimalawo, naye bikyabalemeredde obungi bwabyo n'olw'ebbeeyi gye biriko
mu nsi yonna. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kakati nno ng'omaze okuva ew'omulongo wa Swa omu Luutansozi n'aggamba nti kafulu mu mbeera yonna ezitooweredde buli munnayuganda ali ebweru kosa gwe ali mu Uganda. Kakati nno ebigambo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mwenna nga bwe mwamaze okubeera nga mutegeera nti twaviiriddwako dda Maama Jolly Mugisha ono nga abadde Deputy President wali mu bitundu eby'omu maserengeta ag'eggwanga Uganda. Wabula omukyalo ono ngenda kuba nsooka nkusampulinge ku bigambo ebimu byazze ng'ayogera ebidudumizza ensi eno n'okulaga abakulembeze abali mu buyinza nti oba oliawo eno ensi y'Abannayuganda so si yaabwe ensi y'abantu. Ebigambo bingi byayogera omwali n'abasibe abaasibwa aba National Platform abataali na musango kyokka nga mu mbeera y'emu n'akawaayiro akasookera ddala mu Parliament mu Constitution ey'eggwanga Uganda ono amaze okubeera nga akakonako bw'abadde tannaba kubeera ng'assa omuka ogw'enkomerero okuggyako eddembe ly'Abannayuganda okulonda omukulembeze w'eggwanga. Bino byonna omukyala ateerya ntama ate biduduma agenza okufa nga byonna amaze okubeera ng'abyogerako era ng'ensi emaze okubeera ng'etegeera obuzira bwe na biki byabadde agendera okwagala ensi ye n'okwagala Bannayuganda n'okulwanirira ensi ye. Kakati nno oyo yamaze olugendo lwe kyokka nga mu mbeera yemu ne Pulezidenti yamaze dda okubeera nga mukwano gwange asindika obubaka obukubageza eri abagenzi kyokka nga omubaka Honorable Shamim Malende gwe njagala okusooka okubeera nga nkuwa katono nnyo nkulage ku biriyo ne byayogedde ne ku Pulezidenti. Kakati nno bw'omala biwulira nkutwale butereevu nnyo ew'omukyalo ono kati omugenzi bambi Maama Jolly abeere nga naye atwa ebigambo bye oba oliawo bimu ku bisembyeyo ate bitaligenda kubeera nga twerabira. Acts on orders of government. Police acts on the orders of Mr. Museveni and his supporters. And when Enanga came up and talked about people, wearing army uniform, police uniform, I think every Ugandan knows the target group. For us at NUP, our foot soldiers, even myself, you can see me in a beret. This beret has been badly criticized and some of our members are rotting in the cells. They have been in cells for years now, 3-4 years, for just wearing this beret. But I want to say that our uniform, the uniform our foot soldiers wear, is totally different from that of the police and that of the army. If you look at my beret, yes, it is red. Here it is red. But it has a People Power logo. People Power, our power. It doesn't have a police logo. Now, does it mean that if Uganda, UPDF and the police have a cap or even a shirt, and have they monopolized each and everything? Our foot soldiers have a uniform, and we have this beret, which is different from that of the army and that of the police. They should leave us alone. Uganda is a democratic country, right? And we have a right to exercise our power and to exercise our rights and do as our party requires us to do, because it is a registered political party. Yes. So have you said that Uganda is a democratic country? That's what it is purportedly to be, democratic. Otherwise, why do they say we go and vote after 5 years? And if you read the constitution, the very first chapter says the power belongs to the people of Uganda, who shall use the power to elect leaders and so on. It is supposed to be democratic. Only that our democracy is being infringed. Nakugambye nti ono omukyala eyatuvudde ku maaso Mugisha yabadde wankizo nnyo
yabadde mukono gwa ddyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu saidi eza Western era ye mukyala omu ku ba Westerner gwe babadde bakkiririzaamu ennyo era gwe babadde bawuliriramu ennyo ng'ayogedde ekigambo nti ono baali bamukwata ne bamuteeka mu kiti eky'omukyala nga balabanga bamutwalanga kwini waabwe mu Maserengeta nti omukyalo ono nga bamutwalanga n'abakyala waabwe mu Maserengeta kyekiti kye babadde bamutwaliramu nti nga buli lwavaayo avaamu ebigambo ebyo ebikwata ku muntu wa wansi avaamu ebigambo ebyo ebiteeka gavumenti ku nninga kakati no mu mbeera eyo tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi atayinza kubeera ngazzikawo era tusabe nnyo NUP esobole okubeera nga amakanda gaayo tegataataaganyizibwa eyo mu Maserengeta g'eggwanga ate erya Uganda kakati no mu mbeera yemu nga General Museveni akyewaana nti Buganda yokka yemanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era ng'ateekawo abakuuta akadingidi nti ono wa Buganda era bannayuganda baamulonda bonna ba mu Buganda ono tamanyikiddwa wabweru wa Buganda kati njagala owuliriza ebigambo bino nga bya mubaka wa Parliament Mulambiira nga wa Independent era eyavuddeyo n'ategeeza nti General Museveni bukyanga afuga General Museveni bukyanga abeerawo ensi Uganda kyagikoze mu kisanja kino tekibeerangawo atatanya buli kimu ayonoonye buli kimu era ekikulu kya kumuggyako kye kikulu kyokka kubanga buli kimu yeye yasalawo ekyokukola era yasalawo ekigaanibwa buli sisitimu ya Uganda yonna weeri yafa buli kitongole kya Uganda kyonna kyafa era nga ssente empitirivu nnyo ezandikoze emirimu gya gavumenti nga zino zaggyibwawo mu kifo ky'okukola bye zirina okubeera nga zikola ate ne ziteekemamu bantu sekinnoomu gamba ng'abayimbi bannakatemba ba YouTuber bannamawulire okubeera nga balwanyisa n'okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo wansi ne bannabyabufuzi nga bw'olabye mu Kaaku abaavuddeyo ne babeera nga bamasaasi mpuuga bajjayo obwenya abasajja bonna bammawo ne bavaayo mu kateni gye babadde beekukumye gye babadde mu bufumbo ampuliza ne basalawo balwanirire omusajja ate abasasula omusimbi omuyitirivu okubeera nga babuzaabuza n'okubuguyaza bannayuganda kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo omusimbi guno gwonna gugenda ku ye kyova olabanga emyaka 3 mirambirira NRM byalina okubeera nga ekolera bannayuganda kwa 100% ebakoleddeko ebitundu 2 era mbu kino Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyagituusizzaako bwe tunaatuukira mu 2026 gavumenti eno eyinza okubeera nga evunikiddwa era ng'egudde lwakubeera ng'omusimbi mu kifo ky'okuyamba abantu ate gukwata mu kulwanyisa nakuteeka NUP wansi kati njagala owuliriza ebigambo bino oyongere okumanya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo teyajja kubeera ng'asaaga yajja kunnula yajja kutagguula yajja kusumulula nsi Uganda ate ugitwala mu nsi nsuubize eyeeyagaza ekulukuta amata n'obisi gw'enjuki. I sign out for now. Ssaabasajja Kabaka awangaale. I want to say that this is the worst term ever of the NRM ever since people started voting in this country. I can tell you this is the worst. When NRM conducted their mid-term review, they found that they had only achieved 20% mid-term review. That is after 3 years. Therefore, this has been the worst term ever of the NRM, not only in Teso, but the whole country. When you look at our budget now, our budget is going to service the debt burden we have in the country, as opposed to going for the services that we have in the country. Look at our roads. We have pathetic roads. We have impassable roads. 2, look at our hospitals. We have our hospitals that are there by name. When you go to our hospitals, we don't have drugs. We have poorly remunerated doctors. We have poorly paid nurses. We have people, workers that don't have the morale. When you go to our Soroti hospital here, this one, it is a referral hospital, but by name. When the drugs are brought today, tomorrow drugs are finished. We have a huge population of patients that come here for treatment, but many of them are being referred to go and buy drugs in the hospitals because a doctor cannot turn its hand. They cannot turn their hands into drugs. The problem is the poor planning of the central government. Kati ebyesoloti ng'omaze okubeera ng'obiwulira era ng'obitegeera njagala nnyo ate omanye ebigudde ku muliraano kubanga omuliraano gwokya bbiri. Eggwanga erya South Sudan bannayuganda abaatirimbuddwayo olunaku olw'eggulu ampuliriza bangi bayitirivu nnyo
era ng'abamu baafiiriddwa n'ebintu byabwe bano baadde bava mu ggwanga lya Sudaani nga boolekera eggwanga erya Uganda kaakati nga bali mu bbaasi emanyiddwa nga Bebeto Coach kaakati eno eyazindiddwa oba yazingiddwako abatamanya ŋŋamba tewali amanyi oba bayeekera oba basajja Basudaani bennyini oba babadde bajambula nga babbi bubbi be basazeeko bbaasi eno ne bagitikkira omuliro. Njagala nnyo owulira ebigambo bino era obirabe nti waliwo olukwe sinziggu mu mbeera eno y'Abannayuganda abamu abali mu ggwanga erya Sudaani abakolerayo ku ssaabo abagendayo obugenzi okulambula ebintu nga bino essaawa yonna byandibatuukako wabula nga biteeketeeke mu ngeri ki gye njagala olabe gye njagala owulire okakase nti mukwano gwange tewali ali seefu abawoza tuli mu politics tetuli mu byabufuzi ffe twekolera bwekolezi ssente zaffe kubanga bw'onodda mu byobufuzi ojja kufa olekewo abaana bo olekewo famire yo ofiirwe obulamu bwo ate kaakati essaawa zino ne bw'oba otambula ng'onoonya kigulira magala ddiba wuliriza nnyo mukwano wange kyabadde Sudaani oba giyite South Sudaani kifumba mutuku okutirimbula okutugumbula okutta Bannayuganda kaakati bizzeemu bulungi nnyo nga bwe byalinga mu kusooka bbaasi zino zaategebwanga nga Bannayuganda bakubwa amasasi kaakati essaawa zino babateekera buteekeze muliro tewali muntu n'omu akkirizibwa kubeera ng'afuluma bbaasi mpaka lw'ebengeya neggwawo. Bigambo bibino binene bitiisa naye olina okubiwulira obitegeere kubanga bikukwatako era ne bw'onookola otya ne bw'onaabyesulubabba bijja kukutuukako. Olwaleero tukeeredde mu ncukwe ey'amaanyi awo emisana tufunye amawulire nga waliwo baasi eyitibwa baasi ya Babeto baasi ebadde eva mu Southern Sudan ng'ejja Kampala Uganda n'egwa mu batemu ne bagyokya. Abantu bangi bafudde abalala babawambye balamu ne babatwala. Nabagamba mu vidiyo eziwera naye osobola okgenda mu vidiyo zino zetuzuddeko amangu era zitandise okutambula. Genda mu vidiyo gye nakola ennaku z'omwezi 28 ogw'omukaaga 2024 nayogera nti Museveni agenda kutandika obutujju mu Southern Sudan. Vidiyo gye nakola nga 28 ogw'omukaaga 2024. Genda mu vidiyo gye nakola ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omusanvu 2024. Genda mu vidiyo gye nakola nga 22 ogw'omusanvu 2024. Genda mu vidiyo gye nakoze eggulo nga 23 omwezi ogw'omwenda 2024 ne vidiyo endala nnyingi. Seesiba ku kintu nga tewali nsonga. Bwemba nesibya ku kintu ne bagamba bane kuba nabagamba mbadde nga bagamba bane ne mutwitinga ebintu ebyo you retreat again. Kati ekintu ky'okusookera Southern Sudan omanyi bwe kiri era eryo ekkubo kati ligenda kufuuka danger zone. Ligenda kufuuka kkubo zibu nnyo nga bw'okiwulira. Naye kisooke ku sayidi ya Southern Sudan nayo yonna gye kiggwera emirambo 50 Museveni beya bagamba bayagala mu Maxoni simanyi Falls Game Park gundi eyo ani gundi eyo pakwaki oluguudo olwo kyekyasibiza Kaluma mujjukira ddyo nga bagamba ku kyokusiba Kaluma. Ebintu bino nzize mbibagamba basirikamu nga twogedde basirikamu Museveni takyalina kyakukola ebyo ebintu byalina okukola kuba byebimubeezaawo bw'atabikola tasobola bbeerawo. Era bwe tubyogera asirikamu awo kuswalaswalamu katono bw'ati kati bwe tubivaako ng'abikola tewaliyo kabinja kagundi. Nababuulira abasajja Museveni be yakwata n'abatwala aba SFC n'abatwala Southern Sudan nembabuulira byonna bye baali bagenza okukolayo. Abamu n'abakomyawokko kati oba bamulunguka abamu ne basigalayo aba First Commando Unit. Nabibabuulira wano nembabuulira emmundu za M4. Olwaleero